yali Mariam Ndagire yali yagambye ekigoma omutima gw'omukyala tebibeera bingi teziba nsimbi nedda tezigula mutima yawulo zibaawo yiga okubuna kyali naye teweerabira wadde omuwa ku nsimbi munno muwenge emirembe. Bapasita mwesonyiwe ebbeere wangi ng'omanyi nti oli pasita nga toyagala kuwemuka weesonyiwe ebbeere. Munnabyabufuzi ng'omanyi toyagala kuwemuka mu Kampala weesonyiwe ebbeere. Omuyimbi celebrity yenna ng'owulira okuswala kukukwasa ensonyi weesonyiwe ebbeere. ebbeere libadde ki? Waliwo ekintu ekitabuse mu kibuga Kampala kati ekitta abantu okubamalawo baliyita bbeere. Njagala mbayigirize buti abawala bwe babba bwe batta bwe bamalawo abantu mu kibuga Kampala bakola mission batuula abawala nga bali aba bana mu bbaala y'emu ababiri batuula wamu tebaba n'abasajja naye bonna baba tebazze kufuna musajja baba baagalayo omuntu ogwo omuntu omu wakubba. Teeka yaabwe tebakkiriza kutuuka kubalya nkugambye tebawangaaza kintu ekyo okutuuka wootuukira okuliira ku mugonja tebakukkiriza. Kati singa weebuzaabuza n'otanuuna ku bbeere yugaana otyo ddinuuna yugaana otya naye ate eri abasajja nga yasookera ku luyimba lwa liri anti yakugambye anti yakugamba nze fiiringi zange ziri wano bebi totawana tonoonya bingi tonkola bingi byonna byoyagala nja bikuwa naye nze fiiringi zange ziri wano bitambula bitya? Alhamdulillah alhamdulillah tuyisengalo mu maaso gonti alhamdulillahi rabbil alamin. Nze ndowooza nti akwata agamba nti alhamdulillah nayisa n'engalo mu maaso gubitambulira obulungi. Kati environment gy'olimu bwe bateekateina kirungi kyereeta ne bw'osigazaawo obulamu ogamba nti alhamdulillah ya Allah tumwebaza okuba nga akyatukuumidde mu bitonde ebiramu. Naye wali okola ku soloti ng'ebirevu obisala naye nga tokyasala birevu okuva bwe wavaayo ennaku ekuyonka obutaaba sikutegeera buli kadde weemulugunya okuva lwe wavaayo wali mu ddembe ng'okola emirimu gyo gitambula bulungi nnyo naye okuva lwe wava ku soloti embeera ekuli bubi ekutwala kaguddeyo bw'olowooza. Ate n'abakazi no abakazi baguma era singa wali wafuna omukyala bano abanguwa okunoba singa yabisiba dda ng'ekimunobya kiki bagambye ekimu ku bikuumira abakazi ewaka birevu butaba ku matama tolina ssente oba bagambye nti ekikuumira abakazi ewaka ziba ssente. Omukazi w'e Kampala nga tolina ssente abeerawo ate nze ndi Kampala yate wamuwadde mukyalo nze ndi Kampala abamu ab'e Kampala mubakuumire ku birevu mubakuumire ku ssente. Ffe twategeera ekiwangaaza omukazi ewaka omusajja yenna koolitegeera ekiwangaaza omukazi ewaka mugo gwa musa ogwo kassa gunywera baatulenga omuliro nga weetaagira takunoonyeza wiiki. Ekyokubiri abakazi ekibaleeta mu maka g'abasajja giba mirembe. Omukazi yenna bw'afuna waafunira emirembe abeerawo. Emirembe tugipimira ku ki? Emirembe temugipimira ku byolya, emirembe temugipimira ku ssente z'oleka kameeza wabula enkolagana yammwe mu ababiri bw'abeera mu maka ago does she feel at home? Okitegeera oba ali mu kaduukulu lwakuba nti tekaliiko munnamagye wa kyambalo naye ng'ali mu kkomera. Ekyo nno kye kino by'abakazi n'omusanga ng'avudde mu maka ag'ebbeeyi n'obuuza oba kiki ekyamupalula ki ekyamutwala nga tekitegeerekeka. Abakazi ekibazunza east west south north baba banoonya mirembe era bw'afuna waafunira emirembe abeerawo. Mu basajja bonna ddala Jowani yalaba mayanja nga ku mayanja we yafunira okuwummula ku mayanja we yafunira emirembe gye. Olinabuuza ddala mu basajja bonna yamunoonyako Felisita yalaba Sayimooni
okitegeera baba ne listi yaabwe ng'oluusi n'abaali bamukwana abeevuga abanene nga baali bangi naye kakati ekyakulekesaawo jime ddala ddala onoonye Simon omwana oyo yali ne Robert alyoke Robert alina ebizimbe emirembe kintu kikulu nnyo and likewise n'abasajja ekibalekesaawo omukazi omulala n'agenda n'omukazi ogwo mirembe kiba mirembe Misa Kyayimba akayimba n'agamba nti wa mukwano n'obazibwa eri muno ako nno kali wala ebyalupiira biba byaluvanyuma ako kali wala mwe abamanyi music mwe mwakagendamu yali Mariam Ndagire yagambye ekigomba omutima gw'omukyala tebibeera bingi teziba nsimbi nedda tezigula mutima yawulo zibaawo yiga okubuna kyali naye teweerabira wadde omuwa ku nsimbi munno muwenge emirembe ekiwangaaza amaka gonna g'olaba agasurvivinze for long ekigakuumye kiri eki mirembe omukazi ne bw'aba tofunye ensimbi fe abayiribi kubanga nakugamba nti percentage y'abantu mu Kampala situjja kunyumya nnyo mboozi za byabufuzi wonna wadde muzaagala ziwulira naye katugendeko mu social life katugendeko olwayo tugenda kubeera mu bulamu bwa bulijjo ayagala okulaba vidiyo eno girabe atajagala gireke ebuleko view Ola tobadde okyaye nnyo ebuleko view aba n'omuntu ebeera ziro tukita amakulu temubyagala mwagala bya kisirusiru katutandise by'amakulu olunaku lwa leero tubiteekemu remembera mu byamagezi byokka tugenda kunyumya mboozi y'abategeevu mutegeere ensi n'obulamu bwe twetodde tutandikidde mu nsi y'abafumbo naye kaakati maka g'abantu omuntu okununa ku bbeere California n'amukuba emboozi y'amagezi tuli mu social life we tubatandikira basawo ne bannyabo nze Simon Rock ababuuzaako bannaffe abalikkiriza mu nzikiza y'Ekiyisiraamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mwebale nnyo mwebalire ddala bannaffe abayisiraamu abawangalira mu ggwanga Uganda emitala w'eggwanga Uganda mu nsi za Buwarabu mwebale nnyo mwebalire ddala nkulisaayo bannaffe mwenna abasobodde okutuukiriza empagi y'Obuyisiraamu ey'okutaano bagigenzeemu ddi bamaseeka bavuddeyo kukola hijja wiiki ewedde yonna tubadde mikolo gya hijja kati bahajati ngamba omukolo nga tugenda kukola n'otakola ate wampita omukolo bagunyima nenkolako kye nasobola nga balimba bamaseeka zababula bahajati mukulikire nnyo ddala mwebale katusabe ya Allah akkirize hijja gye mwakoze agibawemu ekisinga obulungi era agibakuumire lwakuba mbuzaabuza onzije ku nsonga yawakusoltinga ebintu ebitambula tugenda ku bbeere tugenda ku nsonga ya bbeere olaba bombuzaabuza tugenda ku nsonga y'ebbeere ne ku soloti nja kugendayo bw'oba gy'oyagala okgenda nja kutuukayo nga tokyasala ku birevu abalokole mukama waffe yeebazibwe muli mutya bannaffe abakristaayo mwenna awo nteekamu abakatoliki aba Seventh Day abadventi aba orthodoxy bannaffe aba Church of Uganda mwenna mukama yeebazibwe senga kulanama nga tomwogedde nammwe bajjajja beebale okubakuumira yonna gye muli omanyi leero tubadde ne discussion bwe mbadde mpangaalira naye omuzungu kye yakola okuleeta wano eddiini tujja kufunayoko interview y'eddiini tujja kufunayo olunaku lumu tetugenda gikubaganyako birowoozo kubanga njagala okikkirize tugenda kukubaganya ku Katonda birowoozo njagala oyifune enjawulo era mu interview eyo ojja kwawula wakati wa Katonda n'eddiini kye bayita Katonda kirala n'eddiini kirala kankuwa ekyokulabirako Katonda tasobola kubanga y'omu okkiriza nti Katonda y'omu okikkiriza kati Katonda omu asobola okukkiriza ba Simon okulya embizzi Katonda y'omu n'agaana Abudu okulya embizzi oyo Katonda aba y'omu tugende ku bbeere Katonda y'omu asobola okukkiriza Abudu awasa abakazi be bana era Katonda y'omu n'agaana Simon okuwasa owookubiri mu interview eyo ey'eddiini kati ku bombi waliwo omukyamu anti abantu bakwata Katonda ne bamufuula ekyokusuubula
kati ekyobusuubuzi bwabwe kye bayita eddiini kubanga bwe tulaba eriyo bannabbi abawasanga abakazi tugende mu mboozi y'ebbeere tugende ku mboozi y'ebbeere eyo wamaggwa ow'emboozi naye onaagikolera wa wano wali waŋŋaana oli bishop oli father nina abafaza bangi mikwano gyange wabwe va mu ebyo Simon mulyo va mu ebyo tujja seba Simon va mu ebyo nzize kulabula nga ndabula na buli musajja yenna alaba vidiyo eno bw'obanga osobola okugigabana gigabaneko ne munywanyiwo naddala nga musajja ng'awangalira mu kibuga Kampala bassebo ne bannyabo bapasita mwesonyiwe ebbeere wangi ng'omanyi nti oli pasita nga toyagala kuwemuka weesonyiwe ebbeere munnabyabufuzi ng'omanyi toyagala kuwemuka mu Kampala weesonyiwe ebbeere omuyimbi celebrity yenna ng'owulira okuswala kukukwasa ensonyi weesonyiwe ebbeere ebbeere libadde ki waliwo ekintu ekitabuse mu kibuga Kampala kati ekitta abantu okubamalawo baliyita bbeere otyo ebbeere mu buli bbaala ebbeere liri mu buli kafo akasanyukirwamu waliwo ekibinja ky'abaana bawala abali mu ggwanga Uganda ekibinja ekyo ky'abaana abalabika obulungi balabika baggwanga limu lyesinaba kunoonyereza nnyo kutegeera ggwanga kyeri erina abawala abeeru ab'ennyindo ensongovu abawa light skin dibati bawanvuyirivu beeru okufaako obufi batukula balina nyashi batemu balina zino zisongo yajjirwa eggwanga eryo omuntu yajjirwa eggwanga eryo wano abaana abo bayingira amabaala batuula nga bali abawala ngaaba nga banaku mmeeza emu tebakikola batuula abawala babiri ne batuula ku mmeeza emu wano omuwala omu n'atuula ku mmeeza endala omulala n'atuula ku mmeeza endala bwe baba bakola missoni yaabwe njagala mbayigirize butya abawala bwe babba bwe batta bwe bamalawo abantu mu kibuga Kampala bakola mission batuula abawala nga bali aba bana mu bbaala y'emu ababiri batuula wamu tebaba n'abasajja naye bonna baba tebazze kufuna musajja baba baagalayo omuntu ogwo omuntu omu wakubba kati kye bakola nga batuula mu n'obusente bwabwe obutandikirwako batuula mu sport ze bamanyi abasajja gye musinga okwonoonekeramu bw'ebanga ebbaala eriko restaurant and bar tebagenda mu restaurant bagenda ku bar wing bw'ebanga ebbaala eriko shisha batuula ku wingi eya shisha shisha nno oyo tanywebwa baavu wantwala ku kabaala waliwo ogulu bakaita smokies abaana bali baba bakikuba nesigamye nti ku smokies gye bali sagala I don't want to mention people's businesses nina unagenda ku bbaala yange waliwo omwana yampita ku night emachi ndya ku bbaala emu abaana nga bali enkwacyo side awo kakati bwe bajja nga basajja of course abasajja kyatutonderwa kukwana bw'ojja ng'olengera ekiwala kitudde kyokka ekirimu olusheshesheshe bw'olengera ekiwala nga kitudde kyokka ng'otuula bw'otuula kimu bibiri of course ng'okisabira ekyokunywa kati abawala abo kye basooka okwetegereza y'ensawo gy'ojjamu ssente amaaso gaabwe gabeera so keen ku nsawo gy'ojjamu ki gy'ojjamu ssente ng'ojjayo ekyetaano bw'okwata mu nsawo bw'oti n'ojjayo emitwalo 5 ng'akumanya teri mitwalo 5 gitambula gyokka nti ewavudde ekizike waliwo endala ezikoze eki ezisigaddewo bw'ojja gisokoolamu eriiso lyabwe beefuula abatunuulira amasimu ne baabalaba ssente z'olina mu ki mu nsawo oba mu waleti bw'omala okutoolako akasente konna k'otoddeko ng'atandika abala ng'ategeeza munne ono nno alimu 2 ono nno alimu 10 nze binsaze okitegeera bw'oba olina 10 oba 2 bimusaze baagala mmeka kyakola akuyita mangu agana ekiki kiki kyoyagala lwaki abasajja lwaki temukoowa bakazi owulira ng'oyagala kati oyagala
sagala kozesa lulimi lukyafu naye kandukozesa olw'okutaasa oyagala kuwaako oba oyagala mukazi wakuwasa of course omusajja yenna onokakasa mwagala kuwasa si kuwasa abbala ogamu naye era nawasa naye tutandika mpolampola bwe twetegeera nawasa takukkiriza ku spendinga a lot of money awo we muba mutudde takukkiriza ku spendinga sente yonna mu bbaala nga muli mu kifo ng'akugamba ojja kumpaayo 10 olwo bwakuyita 10 singa omala n'omugamba nti ye nzikiriza ye aba amaze okukitegeera nti ono wakkiririza 10 aweramu 2 aweramu 3 ne gadgets zonna z'oba olina aba amaze okuzikola okuli essimu n'ebirala aba amaze okulaba essimu yo amaze okulaba essaawa gy'olina ku mukono alabye buli kimu alabye emmotoka gy'ovuga abawala abo bavuga piki bavuga emmotoka bamanyi buli kimu ekidduka bakimanyi tewali kye batabba olinga agamba nti baba batendeke nkugambye nkunyumiza mboozi eri mu bubbi mu Kampala kati ate nga bubbi bupime nga bugenda kumalawo abantu mu kibuga Kampala kati we bakwata ekkubo bwe mukkiriziganya aga fine ngagani na sister wange kamala okumusiibulako alina okutemya ku banne okubalaga nti yakoze eki avuddewo ng'ovaawo ne guy oba oluusi nga mugenda aba babiri ne sister we ng'obaako w'omudropinga gwe nga weeyongerayo mu guest house oba mu loogi yonna oba mu hotel ogenza okwesanyusa oba mu kifo kyonna kati bwe otuuka bwoti mu woteeri balina tteeka eryemu basiru naye ate si basiru eyinza okuba nga enkola yaabwe mwe mubadde mutagimanyi kati kambabuuse mubategeere oluba okuyingira bwoti mu loogi bwe paba nga naabiro kyekisooka oluba nga yeefubitika ekiki ekinaabiro bw'amala okuyingira ekinaabiro bw'ati kati gwe musajja wattu osigalawo n'amabba bbanyi gonna ng'okola ki ng'ofa oweddemu ng'alyoka agenda ng'anaaba bw'anaaba akwata kalifoomu ow'ekika ekyawaggulu ennyo kalifoomu omukambwe atta n'okutta nokubuno obukalifoomu mbu yeebaseemu kalifoomu mbu yeebaseemu ng'akwata kalifoomu ng'amuteeka ku bbeere erya kkono ng'akwata kalifoomu ng'amuteeka ku bbeere eryaki erya ddyo kati agenda okuva mu kinaabiro ajja ebbeere liyimiridde bwe riti nga liringa empummumpu eggwanga litaasibwe bannange ya rabbi mungu abamu kalifoomu bamanyi omuteekamu akabisi k'enjuki akabisa mukyama ne ku supermarket nagangulyayo kahani njagala onnuuneko nzenna njagala onkoleko nzenna njagala gwe wenyini omubisi gwagugula ng'ogula kahani ng'alyoka akakwata ng'agenda mu kinabiro ng'akatobeka ng'asiiga ku bbeere erya kkono ng'asiiga ku bbeere erya ddyo ng'alyoka alireeta nga liringa golodiriti ng'olyoka olaba mayanja bwayiika awozanunako wano oluba topapa topapa bebi bino byonna bibyo kakana sooka ogenda onaabeko ng'ogenda ogwa mu kinabiro mangu oba kwekuuta olisanga yonna litunudde bwe riti ng'olyoka okwata erya ddyo ng'onuuna ng'agamaze feeling ate ziri mu lya kkono ng'ojja ne ku lya kkono wookoma you cannot enter her tomulyako tomukola ki okuva ku lya ddyo okutuuka ku lya kkono twakwogeredde bwadda oli mayiti nga tosurvivinze tosobola oba omaze okugenda ng'ategula byonna by'ayagala ekitono nnyo kalifoomu gwe bakuba abasajja amalako ennaku 2 ku 3 ku mutwe bw'obanga osigadde oli mulamu ennaku 2 kwezi ku 3 ekyo kituuse ku bannaffe bayimbi bannaffe bangi saagala kuba mentioninga amannya gaabwe protecting brands zaabwe wagambye ne bapasita kye basiba babasanga mu maloogi bapasita babasanga mu maloogi bagaŋŋanamye bati
ofuna bulungi abaana abo bali steady kyotayinza kukkiriza balina connection n'ab'ebyokwerinda kubanga cases ezo gye ziri mpitirivu naye tewaliwo baali batutte steps okitegeera abaana abo bali mu mabaala bakolagana ne bannannyini mabaala era batambula babeera mu bifo ebyo byebbeeyi kololo luddawa kati baavuddeyo ne mu banaku mwebali bazze baffe ku climax bale mbakyakulabira nga tugaye baavudde kololo bazze kyoyogedde kyaki lule yakukola ki sigamye ndi gye bali jasi mbadde mpakyakulabirako ekale bali emakindi bali emakindye bali ekabalagala bali enateete mu lubaga abajjudde gwe buli buli kazi omweru atukula atudde yekka dduka kuba n'enduulu mutabukire abantu abo mubalabe balina enkola yaabwe mbi nnyo ntemu baba tatadde ku bbeere baba n'obutambaala bwabwe bwakukkiriza teeke yaabwe tebakkiriza kutuuka kubalya nkugambye tebawangaaza kintu ekyo okutuuka wootuukira okuliira ku mugonja tebakukkiriza kati singa weebuzaabuza n'otanuuna ku bbeere yogaana otya oddinuuna yogaana otya naye ate eri abasajja nga yasookera ku luyimba lwa liripazo anti yakugambye anti yakugamba nze fiiringi zange ziri wano bebi totawana tonoonya bingi tonkola bingi byonna byoyagala nja bikuwa naye nze fiiringi zange ziri wano kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti era n'omukazi gw'onaatambula naye obulungi olina omuteekateeka bulungi nnyo kati mu mbeera eyo okumuteekateeka yoona akuyambye akugondezaamu akubulidde fiiringi ze wezikola ki wezitandikira wezirya nga nze bwonkwatako bwoti oba ogenda kuteekako bannange ogenda bannange naye abaana abani ali basonyiwa ogenda okunuunako ng'oyitawo mpaka okitegeera so vidiyo eno tugikoze purposely bannange okubuulira ebitambula mu maaso kati abawala abo batajetinga bannabyabufuzi my dear brothers bannabyabufuzi naddala abali ku njuyi zonna basaagala gamba nti abali ku luyi oluwakanya gavumenti kubanga nawakanya gavumenti asobola omutega owa gavumenti bulungi nnyo amumumalirewo nti akakodyo k'okugaba kalifoomu ke kakodyo ke kamu akagaba obutwa akakodyo ka kalifoomu ke kakodyo ke kamu akagaba obuki akagaba obutwa gwojja kulowooza nti ensi eno ogimanyi naye ensi togimanyi abantu abakwetoolodde ebyo ebiwala bye tusanga yoola bajjajjaffe bagiyitanga misambwa tegyabanga misambwa bantu ab'emitima emibi abawala babbi mu kibuga Kampala ennaku zino ekyembi kifo kye tuzza okubalabula ng'emboozi mu yuggi bwe muba mutwagala emboozi mu yuggi eno mbagambye musharinge vidiyo eno erabwe bwe mba temwagala byamagezi nga mwagala tujja wano twogere Bobi Wine Museveni mugireke n'emboozi temugiraba nenga oli mukambwe nnyo uli mukambwe nnyo leero nina information gye njagala okutuusa abawala abo abakazi abo bagenda kumalawo ekibuga Kampala bannannyini mabaala abawala bano mubalaba ng'ebimuli ebisobola okubaleetera bakasitoma naye bigenda kubasuulira amabaala gammwe gaggwewo kubanga bwe nzija ne bamala okunzibira ku kifo kyo sisobola kuddamu kukomawo kizibu era kizibu n'okulagirira munnange titugende tunywereko ewa gundi kati bannannyini mabaala bw'omala okufunayo keesi yonna ne bajja ne bakugamba nti ekifo bwekiti ne bwekiti kyabaddemu omuntu bwati ne bwati tubeegayidde temukomaawo futagi w'abawala bano kuba amabaala gonna ag'omu Kampala galina kamera futagi w'abantu bano mumulina abawala bano mubamanyi mu bannannyini mabaala akakundi k'abakazi bano akabba akatemula akamalawo bannakampala mumulina don't be part of this practice bannannyini mabaala muveeyo mulwanirire ebifo byammwe mugobeemu amawanga agabawala abo si bangi
si bangi bawala balungi tebeewalika tasobola kuyingira n'omalaga mugoba naye bwe mwabanga waliwo omuntu aripootinze najja n'agamba nti munnange nno jonna yodde wano ekintu ky'okusawuna naye kye kyankoze kyanzibye sente zonna ekiwala kye kyankoze bwe bawulire muboozi bwetyo ddayokko mu footage okebera olabe twala omutawaana bakita kutwala mutawaana twala omutawaana omanye kati eyo ye Kampala ebbe mu Kampala lyafuuse ezzibu lyakunuunako ebbe nikako mu Kampala tujja dinuunirako embaale embaale tebannatuuka simanyi byayo sinafuna kesi era bere gendako Masaka oba linuunire Karamoja genda e Karamoja onuune ku bbeere naye ebbeere ly'e Kampala ebbeere ly'e Kampala liriko abagenda mu mabaala mwegendereze yes ebbeere ly'e Kampala katugenda genda naffe twesabise ng'abasajja tufunyeyo tteeka empya bw'okifuna kagwirawo awo bw'owulya nga tosobola kukyebeera tokkiriza kukitwala mpaka mu loogi ebyo tteeke zaabwe simanyi nyweraako kano leeta kawayini nyweraako genda onaabe n'okomawo naye lwaki tonywako kawayini ne mukwano gwange mukawayini mwe yagendera mukawayini ye kennyini yakagula tomanya kalifa omuwawe bamutereka kati bw'atuuka omuwala n'agenda n'anaaba n'ajja ku buliri n'atuula senkaggale nga ye yateredde dda topapa genda onaabeko kati agenda okudda ng'onaasaanukudde kawayini ke beegulidde namugaa naye kaakati wandeetedde ki kino ky'otanywako nywako n'oyo n'akwata kawayini bwe yateekayo yakoma kutegeera ng'akutte kawayini okitegeera so ebintu ebyo mu kibuga mwebiri vidiyo ya leero abawala abo mubeegendereze we cannot avoid them naye olunaakutta bw'olumanya olugema olunaakutta bw'olumanya weegema kati naffe abantu abo tube nga tulaba okukozesa emimwa gyaffe tugenda kwambala masiki lyabwoti ng'oteako masiki yo agenda okukwata katambala okusima nga bebi nedda tosiimuula tujjeko ettaala tewali kuvaako ttaala buli ekikolwa kyonna kikolwa tulaba kwegamba kati embeera efuuse ya buli omu abeera embega kugenda mu kinaabiro muyingira aba babiri kuvaayo bebize nina ensonyi tojja kati tubireke naye eriyo omusajja alina lugamba nti tubireke ati kakati tumaliriza tutya nakakwano kangaawo kakwasika bifaananyi kakabye nempulira nga nfa kadde katukolera emirimu bulungi bakaggyeko buli kimu emmoroka badde bagifulumya mu kikomera asikaali yataasiza muvubuka agenda okulaba asikaali ng'emmoroka efuluma nanyiniyo taliimu kyava ibuuza omuwala nanyini mmoroka enaaliwa ali kakati abadde mu nyumba naye antumyeko asikaali ajjayo essimu mukujeesa omwana mugala totawaana obanga temunekakasiza kati asikaali n'afuluma asikaali agenda ku nnyumba y'omulenzi okulaba omulenzi ng'ali ku kitanda agaŋŋalamya ati ng'ali bute bukunya ngabbiddwa n'emmotoka ebadde erugenzi ngabbiddwa kati omuwala okulekawo statement yakwata obupiira n'abuyuza n'abuteeka awo ne byefuula nti balina ekikolwa kye bakoze bw'oyanguwa okujja okuyingira mu nnyumba bupiira bwe buba bukwaniriza ogambe nti ono yabadde mu bwenzi yagudde agudde eri makowuko tolaba n'ebipiira otegera ekintu ekyo kati abantu tebavudde ku bwenzi tobagobye ku bwenzi obwenzi nno olowooza bulina akalungi n'akamu obwenzi buveeko obwenzi ndwadde mbi nnyo mukwano gwange munnabuddu munnange Lwasa sooka omale okumpa ku mboozi ya Lwasa naye ndaba obwenzi kyebumukola munnange Lwasa enjo yazze enjo ono yali mukyala wa Lwasa mumanyidde ddala gwe yajja mu saluuni ojjukira omuwala oyo nti Lwasa yavaayo n'ayogera n'agamba nti nno omuwala yazaala omwana nembu yamuweereza ku kakono kokka sitole yo ogijjukira byanyumya kakati enjo yazze n'agamba nti omwana teyaliiyo era omwana teyamuzaala agamba nti olubuto lwavaamu naye lwavaamu okusinziira ku mbeera Lwasa gye yamuyisaamu omuwala yatuuka enjo nga takyalina waasula
naba nga takyalina kyalya nga talina de n'ekikumi naye nga buli lwakubira Lwasa ne Lwasa amugamba naye talina kati mbulumu omuwala embeera emutabukirizaku ddala agamba Lwasa nti naye ye lwaki toyiiya kyonna kuba nze ndi bubi namugamba jangu mu maka gange ag'okulwa emiti yana ebulenga awo omwana n'agenda bwatuukayo nga tewali omukazi omulala mu maka gennyini Lwasa wamuyise kati nga Lwasa amugamba ate tubeerewo kati nga mubuuza naye oyaani ate ono aliwo nga mugamba awo talina buzibu tubeerewo atalina buzibu nti kale kati obudde buziba beekuba ekisenge ng'omuwala enja abuuza ti naye ffenna nga tuzze no mu kisenge tiwebake nga Lwasa amugamba nti ffenna tugenda kusula okwo nti ffenna abantu basatu ng'oli asirise ti ffenna tugenda kusula kuno enjo n'amugamba nze ekyo sikisobola sikikola era ye n'akwata bedi kava n'amasuuka ye neyebaka wansi si ku kitanda neyebaka wansi bano bo ne balinnya obuliri otulo ne tukwazza mu dakiika mpawe kaaga Lwasa akataza okukyanga akapiira noli gwe yebasa naye ku kitanda baali ku kitanda nyumiza ekiro kyonna kara bwagambye nti si mukazi we kati munange bukya enjo bimugwako bukya ku makyaza Lwasa ebbali amugamba Lwasa waŋŋambye nti oyo si mukazi otalina buzibu n'ebiti bye mwakoze ekiro wali badde tokola kintu ekyo Lwasa n'amugamba nze oyankotte bukwasi okiwulidde kakati n'amugamba oyankotte bukwasi nze nadde sikkiriza naye yankotte bukwasi kati kankubulyeyo Mayanja n'agambye nti sho ya leero yabo bokka abaagala okuyiga era awulira nga toyagala kuyiga biveeko Katonda yakola ekitonde kye bayita omukazi n'akiteeka wali omukazi alimu ebirungo bibiri omukazi alimu omukisa omukazi alimu ekikolimo bw'otamufunamu mukisa omufunamu ekikolimo byombi ate era osobola obifuna mu muntu y'ogwo abakazi bonna obona gwe mbaddeko naye ewaka nga mbadde muyita mukyala wange abakazi bonna negwensanze obusanzi abakazi bonna ate abo babi nnyo walabako katambi ekiwala ekyagikubamu ekyo kyenkugamba abo kati kankubuulire ebizibu byonna abasajja bye tusanga programu y'abantu bakulu leero ebizibu byonna bye tusanga mu bulamu bw'ensi eno ng'abasajja tubifuna lwakiko lweki kyakwegatta n'abakazi banjawulo abakazi abo boolaba ogwa ku kikazi kiriko emizimu egy'enjawulo bakikolimira dda kirina ebisiranisirani byakyo gwe nojja n'okiyingira bw'omala okwegatta n'omukazi oyo oba ofuuse part of those demons ne bagoba mulundi gumu anti ate teweetaga kwegatta mirundi emeka wekasa oyingira bwe paba oba omaze okuyingira mu kisiraani kye oba omaze okuyingira mu bizibu bye oba omaze okuyingira mu bikolimo bye bwe guba mukisa oba omaze oyingira mu mukisa gwe kati ekyo wookivaako abakazi bennyini bakolima abo abakazi boolaba asobola mayanja tewali badde ggwe era kino nkiwa ntwala okulabula kuno okulabula buli musajja yenna ali wano bajjajjaffe baali bagezi bajjajjaffe baakugambanga nti teweegattanga na mukazi n'otamuwaayo kasente essente yonna ne bwe luba nusu 10 olwo n'olumuwa wekasita omala okwegatta n'omukazi fukamira wansi omugambe bebi nze gwolaba sirinaamu yadde 10 naye luno 10 olulaba mu kiseera ekyo oba ne bamusindikira mobile money oluvannyuma awo wennyini akwate bw'amala okukwata akasente ako ne bwe kaba katono bweka ne bwe luba 10 ne bwe ziba 15 wegiba 2 kasita amala okukwata akasente bwe paba aba takyalina lukusa gikubamu aba takyalina lukusa nabukeera oba omaze okumukola ki okumugema oba omugemye byonna byagenda okuddamu okukolima biba tebijja kukukwata naye omukazi bw'omuvaako bw'oti n'osiba empale yo n'olyoka otambula mu kunnumba gwe n'olowooza nti okoze okimaze ng'addayo ng'alipootinga ewa muwala we amugamba Mayanja omulabye bw'ati bw'atulesse kagamba naye ti batulesse nyamba onkabireko Mayanja bw'ati bw'atulesse
adi ng'olyoko boda bulabwese n'ekintu kyotalabanga okitegeera ekyo kikolimo naye nga kiva mu buki mu bwenzi ekyokubiri ge maziga g'abakazi abakazi amaziga gaabwe ne bannaddiini bakimanyi ne bayibuli yennyini ekyogerako ezziga ly'omukazi liwulirwa Katonda ezziga ly'omukazi liwulirwa era lisangulwa Katonda kale y'omukazi Katonda agiwulira nnyo muwaso abakazi be tuzaddemu abaana mayanja omukazi gwe wazaalamu omwana buli bw'atuula mu nsonda n'akaaba amaziga n'agamba kale bw'atyo bw'akoze kale mwana wange kale ye kabeera eyo ye kabeeyagale ffe katuboneebone ng'omwana oyo wamuzaala nga wuwo wallahi amazima ga Katonda mu ggulu byonna by'ogenda okukola tebigenda kutambula naye lwasa ekikola kye yakola nga kya bujozi nnyo ate kakati yaali bulungi lwasa ebimutambulirako byonna kati ebikolwa bwe bityo bye bireeta omuntu abadde omugagga n'ogw'omulundi gumu ne baguze kiki ekyamusudde omuntu akwatira mu bibbo bye gundi ono mwana w'oku TV naaba oleese waaki naaba kyogamba naye kuba bali bayawukana naye oyo bamuwanga ssente byonna kale wadde yamuwa naye batasobola kuba era kukikola kigambo kyekimu nebimukwata nga wali okutte ku ssente y'omusajja batokyalipootinga empewo nazo ssebo tebazirimbalimba empewo tebazifeekinga bwe batyo so mbadde ngezaako okulaga nti emikisa gy'abasajja okweveera ebiseera ebisinga nga tetunabagenda ku bikolimo eby'abantu abalala abatukolimira abalala abatuloga simanya abatusabira essaala embi ebikolimo ebisinga ffe tubyenoonyeza ng'abasajja naddala bw'ofunamu akasente twagala nnyo okusanyusa gavumenti ya wansi so nga gavumenti eyo mu kugisanyusa etwala ssente enkalu obwenzi bwa bbeeyi mayanja tosobola kuyingira bwenzi nga towezaamu 20,000 ekyo nkikubuulira mazima ku mukyalo omu ku lunaku olwo olunaku lw'osinkanya omuwala n'omugamba nti hello ye n'amala akudaga hello eyo essowaani y'emmere ku papaazi abagimaze yagumuka naana abaana bakitukola waggulu banna obeera bidde obajjukidde naye baddaage bw'amala okulya akassowaani y'emmere yagumuka naana ku papaazi emuwoomera oluwombo lw'enkoko ng'akugalamizaako juice baagala nnyo bikokuteyiro ngaza obampe omutwe gw'ekyennyanja nga bw'ayingira ekyennyanja kya misaaki ekyennyanja kati si kyebiri kitundu n'obugwamu awo bw'ayiwako ka juice aba ayingidde esatu ekitundu bw'omusanga ng'anywamukko kabbiya kabaawe wa misa kyawo ng'akukwatamu eccupa ngezi nga 3 tebaagala nnyo okusooka kutamirira awo gwe gumu kitundu ekiziko omaze okikola ki okiteeka wansi kaakati ng'olyoka weekwatakwata bw'oba wa bodaboda nga ffe munnaye mungu baatannaba kuwa bumotoka ng'olyoka ogiyiiya mangu eneekuyiribya kati engeri gyali nti otegudde buteguzi tosobola kuyiriba lugendo luwanvu onoonya bufo bukwetoolodde awo ogenda okwefubitika ka guest house Moonlight Lodge guest house short bakuyisa 3 bw'amala okuyita emitwalo egi 3 gyo ng'ogiteeka toyingidde 8 kati bw'oyingira olina okunoonya vibe ng'onoonyayo ebicupa bya bbiya ebirala ng'ebi nga 2 ekimu kikyo bw'oba onywamu ekirala kya munno vibe ekule egy'etaano nagyo giweddewo muyingidde 10 kati omumala 10 nga mugenda ng'essanyu libeerawo kati akaseera k'okusiibula kakola ki katuuka awo we wava kalumanywera awo naye kati mukoledde ebyo byonna alidde anywedde ecupa za bbiya anywedde juisi alidde emmere kati tugenze tumaliriza era kiba kikyakakatako n'okumwayo ku ssente ebyo byebigali biri byonna abapoteya nga mugulidde biri byonna eggulo limu abateyalidde gwe biguze ebyokulya ggulo limu abateyalidde ne bwakya era bisigala biruluma nze nkugambye toweegattanga na mukazi n'otamuwa ku kasente
ekyokubiri bajjajjaffe abo baali bagezi nnyo ku lujja lwa buli musajja yenna omufumbo n'atali wabangawo akaddo ke bayita akeeyeeyo akeeyeeyo nga bamanyi n'okutambula lalabayo akeetango kubanga ebintu byovaamu bintu bya nagisi mwereere kakati kitegeeza nti bw'oba tomuwadde n'akikola ekyo n'ofuna omwetango nakeeyeeyo oba otangidde ate byo byetangira kirala biri byo birala eriyo gulinga influence musolo gwa gavumenti oli influence yekidi influence yo ino muwa kakati bino kakuyambeko saako ko mu ngalo n'abako muba toli mufumbo inda bw'oba tomanyiyo ddagala eryo bw'oba oyisa ekibuye bw'oti mu katale digule tekuba busamize tekuba bulogo naye tomanya amakubo mwe tuyitira ate nokuli nabakenda bulijjo tulina abakombeereza bulijjo n'oba tugenze funayo akeetango funayo kayayaana teekako mu bbaafu abasamize nabo baafuna okumanya kati okumanya okwo ne bakufuula bizinesi okumanya ne bakufuula bizinesi okumanya kwafuuka bizinesi omuntu amanya bumanya nti kano kakola kino kano bw'okanaaba okola bw'oti bw'okwata guno omuddo ti abamu bakaluubirizibwa okunaaba naga nti bw'oyengera mu bbumba n'okola emmumbwa oginywa n'owona kino kakati oyinye najja n'abiteekamu obukwakkulizo n'akulimbalimba kino kikole ku makya kino kikole mu ttuntu kino kikole olw'eggulu genda mu masaŋŋanzira but it is natural it is normal teeka mu mmere okitegeera omusajja omugabule tukimanyi bulungi nnyo nti omuti ogwo ogulaba kankuwa ekyokulabirako this is science temuvaana ne muganda Simon Rock oyo just tubasingako obusinzi kumanya tubasingako obusinzi kukola ki kumanya kati kankuwe science w'omuti omuti ku makya obudde obw'okumakya omuti gwonna obudde obw'okumakya ng'enjuba evaayo that's when gwe gukola emmere yaagwo mu kasana akaba kajja era bw'oba waakunoga muddo ng'oyagala kunoga ddagala ery'omuddo ebikoola ebyo ku makya bibeeramu ebirungo bye weetaaga ggwe ng'omuntu kyova eddagala tolinoga mu ttuntu kubanga bw'otuuka mu ttuntu emmere gye weetaaga mu bikoola eba evuddemu n'etuuka wakati mu siteemu kati bw'oba wakufuna ddagala nga lya siteemu wakati olina kujja mu ttuntu nti emmere eba evudde waggulu ekkiridde eri mu kikolo oyo sayansi naye nga sayansi ali mu butonde tekiriiko bajjajja tekiriiko muntu tekiriiko mpewo yonna wabula kumanya nti omuti gukola emmere ku makya mu ttuntu ne gutereka emmere mu siteemu kati omuntu ayagala okunywa eddagala nga lya siteemu tolitema ate ku makya siteemu eba mu ttuntu then ekiro emirandira ne ginoonya mu ttaka kati oba oyagala okufuna eddagala nga lya mirandira aye naye tolisima mu ttuntu kiro lwagguloggulo sawa 12 sima emirandira emmere ejja kuba eri mirandira oyo sayansi wa bulijjo kati oli bw'abanga ekyakimanyi ng'alyoka akugamba keera ku makya saawa 2 ng'enjuba evaayo bweti n'ogakakola bwe kati kati gwe n'akulowoozesa nti waliwo amaanyi ag'enjawulo kyataddewo togeza n'onoga eddagala eryo mu ttuntu togeza n'ogenda ku ttale mu budde bwe buti njagala opima essaawa 7 tye ogenda oteme ku kikolo ky'omuti bwe guti otemeko ekipapajjo okindeetere naye nga bwe budde obwa bulijjo obw'okutemeramu enki eddagala kakati abantu bakozesa okumanya kwabwe into business ne babba abantu kyekimu ng'omuntu bw'akeera ku makya n'asoma bayibuli ye n'amanya olubereberye n'afunamu ennyiririze n'agenda mu kuva n'agenda mu bikolwa by'abatume n'alyoka ajja mu yokaana n'afuna isaaya n'agattako kubikkulirwa zabbuli nga yonna agisoma eri mu mutwe engero azirina nawe ati kati awomba amazzi n'agattagatta nga alina ennyiririze nga 10 kyova olaba abasumba bonna abasinga okubba tabbira mu bayibuli yonna aba n'ennyiririze
zayitamu abanenyiririze we yasimba amakanda ge era baba ne mission zaabwe baba n'omulamwa gwabwe we bayita nagati akokeka kuboke era olwa Isaya 47 agamba atya olaba buli lwajja ayita mu Isaya nakiwera n'ekyengeri ng'eyo tekiyinza kuvaawo watali kusiiba na kusaba kati musiibe eyo 14 nezigwako nabazakendala 14 naddamu ekyengeri ng'eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusiiba na kusaba muddeemu 14 kumbe yasala masavu si kusala masavu yakwata kakuboke akamutuusa gyalaga mu mbeera ennungi gy'alina okubeeramu naye ng'akakozesa mu mbeera naawe gy'okkiriza nti bayibuli yekikoze eki yekyogedde ezo mbeera za bulijjo bwe tunaakomawo okwogera ku ddiini mujja kunsaasira naye nja kubatangaaza obbibwe nti Simon Roko yaŋŋamba abapasita abo banna Katonda gy'ali bakuba oluseke naye Katonda gy'ali naye Katonda akugambibwa ye Katonda omutuufu aboogera ku Katonda ddala ddala batume ba Katonda okitegeera Simon tuve wano nze Simon Rock kampuni gyempa ekitiibwa Segvic bagiyita Segvic Consult Tours and Travel bannange Segvic ekoze akantu ak'enjawulo ennyo ffenna tutwala Dubai omwezi ogw'omwenda tugenda Dubai ennaku 4 emiliyoni 4 ennaku ziri 4 zokka emiliyoni 4 kiro na misana naye nga ku miliyoni 4 ogenda kufunirako visa kyekisooka jangu ne passport yo bw'oba tolina passport era director Lwanga mwangunyeyo passport ennaku 2 oba ogirina ng'eri wakaawo kwata ekkubo jangu akuyambeko ofune passport kati bw'osasula emiliyoni 4 ku package eya miliyoni 4 kuliko okufuna visa lwe lukusa olukutwala e Dubai ng'omala okufuna visa eyo kuliko air ticket ennyonyi okugirinya n'ekutwala e Dubai n'ekulinda n'ogenda mu musenyu n'ogenda mu bisolo ennyonyi eyo mu byewunyisa byonna e Dubai n'ekukomyawo ku miliyoni 4 kwe kuli bed and breakfast. What do I mean? Okusulako kwonna mu Dubai kugenda kubanga kukolebwako Segvic ku miliyoni zonna ng'era ku makya bw'oba ova mu ruumu yo osooka kufuna breakfast n'olyoka weeyongerayo ku miliyoni 4 ogenda kulambula Dubai yenna ogendagendako mu ddungu tugendeko mu musenyu ogendagendako ku boat cruise tugenda kubeera ku lyato ogendagenda abasuubuzi gye basuubula e Dubai ne bamalaya gye beetundira e Dubai ojja kutuuka emiliyoni ziri mmeka? Emiliyoni 4 zokka bannange eno discount etuweereddwa bannaffe aba Segvic kati bw'onoosigala e Kampala gw'omanyi kati omwagalwawo kimukolere kwata bukwasi kubo kubira Dr. Lwanga namba ye yiyo kubira Lwanga omugambe mukama wange mbadde wano ku Mboozi mu UG naye abaana baŋŋambye nti miliyoni 4 ntwala maama wange e Dubai maama wo jangu omutwaleko e Dubai girlfriend wo mutwaleko e Dubai sengawo best friend wo muweeyo ekirabo kimu kyokka kyakumutwalako Dubai jangu tugende Dubai mwezi gwa mwenda obira ku director Lwanga ku 0784 28 1976 0784 otyo 19 76 Airtel erietya eri 0701 eyo 28 19 era 76 jangu kwa Rua Park Plaza room number 463 ku level 2 ku level 2 room F2 643 jangu kwa Rua Park Plaza ensonga zikolweko omwezi guno ogw'omusanvu twatandikanga lumu ogw'omusanvu registration ekomanga lumu ogw'omunaana package yaffe y'abantu 10 abasooka otuweera abantu 10 please tujja kuba tukusiirinze bwe nkuleka e Kampala tondeka Kampala sebo mayanja bw'osigala e Kampala sebo tusikwasikanye bulungi nnyo bwamanyi tugende Dubai kati yaliko kati Dubai baba ne bannaffe aba Segvic Consult Tours and Travel njagala kujjukizaako sebo omukulu Sheikh Lubega yakutumidde Sheikh Lubega agamba ate Yazid wajja na tabu yonna era yagamba nti sebo sawa yonna
tujagenda bukolokolo ensonga zonna ziggwenga asangibwa wa Sheikh Yazid tana tabu yonna wali nze nja kusitula bukolokolo nkutwale Sheikh Yazid sebo musome namba yesimu eri 0 musanvu mukaga mukaga 59 9 mwemu nkaga mu musanvu 0 musanvu mukaga mukaga 59 9 mwenda ano 9 mwemu nkaga mu musanvu 9 mwemu nkaga mu musanvu njikudiremu njikubeko eri 0 musanvu mukaga mukaga 59 9 mwemu nkaga mu musanvu oba mufuna bulungi nnyo wane ebizibu ebyenjawulo ebikusomooza oyinza kuba otambudde bangi abakusumbuye bangi abakubbye naye yagamba nti no waali nnyo okubanga ensonga zonna zikwasaganyako bulungi nnyo okulaba nga obulamu bwo butereera so obutamu obuzibu bw'ensimbi byamaka abali ebweru nga olubitutambula bulungi edduwa bazituusa bulungi bwe kimu ne kitambula bulungi nnyo Sheikh Lubega Yazid so mukubireko ku simu eyo tukuwadde byonna bijja kuba bitambula bulungi omusajja talina tabbu yonna ensonga zonna ajja kuba zitambuzaako bulungi nnyo akusomera okuddwa byonna bitambule Diamonds Pre and Primary School somero lisangibwa Buddo Kimbejja somero lya nursery ne primary ly'abalenzi n'abawala ab'ekisulo n'abaveewaka essomero ly'otwala omwana wo n'owummula bannange essomero lisangibwa wano Buddo butwogera Buddo mukimanyi Buddo nsulo y'amagezi genda ku Diamonds totuuka ate n'otwala mwana wo n'omusuula Buddo mu sitensini olw'okwagwa owulidde Buddo si buli ekiri Buddo nti ssomero si buli ekiri Buddo nti ssomero essomero liri Diamonds Pre and Primary School Buddo Kimbejja kale katubaleke nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ne Simon Rock tubagaliza birungi byereere. Bismillahirrahmanirrahim. Nze Sheikh Lubega Said omusomi w'edduwa akola ku bizibu byonna emirimu giganye amaka gayuuga okoze business za buli kika otambudde n'okugenda Bulaaya ng'ogezeseza omukisa gwo guganye nkozesa n'ekyoto bannabbi kye basobola okuba nti basinziirako okuba nti bakola saddaaka eza buli kika kuba bayokyerangako n'endiga nga bw'olaba endiga ya Nabbi Ibrahim nga aliko Ismail kyali kirooto ne kijjawo emiziziko gyonna nga ke kaseera naffe gwe sobola okuba nti tutambulira okusobola okuba nti tujjawo ebyo byonna ebyagaana. Nze Sheikh Lubega enamba yange eri 0 musanvu mukaaga mukaaga 59 9 mwemu nkaaga musanvu bw'oba okubye ku namba eyo nja kukumalira ensonga zo zonna njagala tusobole okuba nti tukwatagana biidhini Rahman tusobole okumalawo emiziriko gyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abomukwano muli mu kyamanya gange nze Lwanga Vincent nze director wa Segvi Consult Tours and Travel company ekyasinze okukola emirimu e Uganda wano. Banange ensonga eneesobayo ye programu ya Dubai tugenda okuba nayo mu mwezi ogw'omwenda okuva nga 2 paka nga 24. Programu eno y'Abannayuganda bonna abaana abazadde okujja mu tujoyininge nga tugenda Dubai kubatwala Dubai kubakomya wano Uganda. Programu gye tulina ya milioni 4 zokka kuliko visas kuliko ticket kuliko ebyokulambula Dubai. Segvi Tours and Travel tusangibwa kwa Lwa Paka Plaza level 2 F2643 mujje mutujoyininge. Namba zaffe 0701 28 1976 then endala 0784 28 1976 mujje ku programu ene ye Dubai. Osobola n'otufuna ku www.segviconsult.com mujje mukisobolamu. Mwebale nnyo mwebalire. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.